baby nkubuuzizaako mukwano gwange obubaka buno bugenda wa mukwano gwange mukulu wange buli kimu wange bana byarugahara nkwagala nnyo kubanga wateranga okumpa ku sente nenyimbako ku bivulu byo ebivulu ebisinga nabiyimbangako ng'onsasula bulungi ate ekirala nkumanyi nti oli musajja mukozi ekyo sikiinaamu kubuusabuusa era mmanyi nti ogaggawadde olw'okubanga oli mukozi so obubaka buno bubwo okusooka njagala okusaasira olw'ebizibu ebigenda mu maaso by'olimu ebizibu bwe bityo manyi nti tebibeera birungi akaseera koyitamu kazibu naye njagala okusaasira naye obubaka buno nsaba obutwale mu mutima mulungi mbadde ndaba shoyo gye wakoze ne mwami Simon Njala ku NBS n'oyogera ku ngeri gye wawagiramu Dr. Besigye mu 2021 n'ogamba you supported Besigye because he was for the poor n'ogamba nti you failed to pay emitwalo 6 ng'osoma BCom walemererwa okusasula emitwalo 6 kyekyakuwagiza Besigye basically okutuuka Nobo Mayombo bwe yakwitira Mayombo bwe yakwita wamunyonyola n'omugamba ova mu family enjavu tosobola sasula mitwalo 6 ate baleeta policies ezita favoring abaavu. That was Billy Gumu. Nsaba okimanye ebbalamu nti olwaleero e Uganda abaavu nga bwe wali gye bali era abaavu abo be baana be walabye ku Makerere nga beekalakaasa olw'okubongeza 15%. Gavumenti eyo ne president gw'ogamba nti kwegamba ebiseera Billy Gumu yali tayagala nnyo baavu naye kati nga abaagala nnyo yayise ababaka ba NRM ne bakkiriziganya nti 15% eyite wabula wagambye ku show eyo nti gwe neokutuuka kakati oli pro poor people because of the background that you had. So nsaba kutegeeza kyobadde tomanyi nti nga bwe walemererwa okusasula ssente ezo emitwalo gyalinga 6 ebiseera ebyo kakati olwaleero singa nnoonya wano nenkubuulira ku ssente mmeka abaana omwana asoma koosi yo gy'osasula z'asasula zisoba mu kakadde naye omwana oyo bamwongeddeko 15% gavumenti yo gy'owagira kakati bw'oba ogamba nti oli pro poor people nkusaba otegeeze president nga gwe omu ku bamobilizer be nti waliyo abaana abalinga gwe bwe wali mu 1998 abatasobola sasula ssente nga nze bwe nnali mu 2008 abatasobola kusasula ssente ezo nga balemererwa okusoma wabula ate nga President Museveni ne NRM akabondo ke yayise bagamba nti basasule 15%. Ku kino ekye South Sudan nkusaasira kubanga mmanyi kiki kyekitegeeza ng'otaddemu ssente zo zonna n'amaanyi go naye saagala kulabika nga abalaata naye nkubuulira mazima nti nga bw'owulira bw'otyo owulira bw'otyo ng'ebintu byo byonooneka e South Sudan olw'okuba toyima gw'omanyiyo mu bantu basalawo singa olwaleero Balamu obadde we Sudan nga President Museveni ye president we Sudan wandibadde tobonaabona nga bw'olaba obonaabona bw'otyo Sudan bannayuganda bwe batyo bwe babonaabona olw'okuba tebalina contact tebalina busobozi busobola kutuukirira bakulu balina buyinza mu Uganda abantu bwe batyo ettaka lyabwe bwe balitwala olw'okuba talina muntu agenda mulwanirira talina muntu agenda kumutuusiza ddoboozi lye wa president gwe kakati olwaleero weeyagala mu Uganda olw'okuba olina connection esobola okutuusa wa president probably n'omukubira n'essimu n'agikwata ng'essimu yagiyina naye ffe abali eno wansi president baatamanyi ffe tubonaabona nga bw'olaba obonaabona South Sudan watali akumanyi
era ne South Sudan waliyo babbalamu baayo abagamba nti president waayo Salva Kiir mulungi nnyo, byakola birungi nnyo, byebisingira tebamulabangako olw'okuba balina connection naye. Kati gwatalina connection ne Salva Kiir kyova olaba ebizimbe byo bibonaabona ne bwogenda mu kkooti tesobola kuyamba. Na Uganda naffe bwe tuli nti abantu abalumirirwa ettaka lyabwe lye batwala bagenda mu kkooti, kkooti tesobola kubayamba. Kyova olaba nti abantu b'Mubende babayiikuula ettaka ne balitwala, abantu be wano ekyaddondo babatwala, abantu beewa bonna bakaaba olw'okuba nga tebalina connection eyo na president. Buli alina connection ne president ebintu bimwanguyira. Ne South Sudan bwe kiri, singa obadde ne connection ne president Salva Kiir ebintu byandikwanguyidde. Kati kyetugezaako okwogera, twagala system zikole nga bw'olaba system ze South Sudan bwe zitakola ne zikolerako bamu n'abamu babbalamu baayo, ne system ze Uganda bwe zitakola ne zikoleramu bamu n'abamu babbalamu ba Uganda. So mu nnaku ey'ekitalo nga nkusaasira muganda wange, nkusaba ekyo kimanye nti obulumi bw'oyitamu South Sudan Abannayuganda abawansi bwe bayitamu e Uganda, kubanga tebasobola genda mu kkooti kwewolereza ku ttaka lye nga balitwala olw'okuba Jeno yalitutte. Nga bw'olaba Jeno atwala ebintu bye South Sudan, ne Jeno we Uganda bw'atyo bw'atwala ebintu by'Abannayuganda nga Omunnayuganda talina gy'agenda muloopa. N'olwekyo mukwano gwange nkusaasira, by'oyitamu mbitegeera, naye nkusaba n'ekyo kimanye nti n'Abannayuganda nga bw'owulira kati y'engeri gye bawuliramu. Nze Kapalabi.